This is from Pantilla in the day, wewe okansubira nti mukyali malira sana abalonja bagala mwina abajiye komire kona tera nkomye okubanga te nyongera okubaweereza kansubira nti muli bulunje awo mukyala amanyiddwa nga Maureen Nantume ali mu kujagana oluvannyuma lwa muwala amanyiddwa nga Whitney okubanga ate atuuka kukula eri okutikkirwa ono awandiise n'agamba nti mukama namugamba nti nsaba otuuse omwana wange w'essaatuuka Lord Jesus thank you bw'ati n'agamba nti Whitney weebale kusoma mama weebale kusoma amwebaziza bambi okusinzira nga omanyi nti emisomo egy'abaana bawala abasinga wamu nno n'abalenzi tegitera kubeera myangu abaana batawanya abazadde naye agamba nti ono munayita muswaziza asomye era bw'atyo nabeera nga te atikkirwa ku ttendekero lyerimu omukyala amanyiddwa nga Farida nakazibwe yesa bw'atyo naye gyatikkiriddwa olunaku olwaleero era ng'ono yeefunidde masters mu business administration weewabwo bangi bavuddeyo kumuyozayoza nga bamulina omukulu amanyiddwa nga Bruno Kenga bulijjo ate nga mukadeke kamu omukyala amanyiddwa nga Anatalia Oze naye ku ttendekero lirimu bw'atyo abuuseyo ne masters degree in diplomacy and international studies bw'atyo n'agenda maaso okuba nga ate munange naye akikola ki akikuba wali Sikurisa yeru yeno y'omukyala amanyiddwa nga Mama Fina ng'ayita ku mukutu gwe ogwa TikTok agenze maaso okuba nga ate munange agamba omwami tajja kufiira mu gallery yes bw'atyo n'agenda maaso okuba nga ate amulaga kuba social media in-laws naye omugambo guli wali omugambo gutokomoka eyo basime gwaddako magazini oyagala ya masasameka simanya biki kwegamba kibatogedde wali nga tekiriyo naye nga ye amaze okuba nga atamutulaga ate nga y'omukyala amanyiddwa nga Evelyn Lava oba Evelyn Lagu yesa atesetese charity concert era nga bakowedde mwenna nga 28 October wali eri ku Papa's Sport okubanga ate mugendayo bambi mumuddukire wewawo asimye misa kisemakula akensuso n'omukulu amanyiddwa nga Bossa Serunkuma n'agamba nti bambi mwebale nnyo mwebalire ddala kundira mwebale kufuuka taata ne maama ku nsi kunonze mulekwa waabwe wabula nga atera mukadeke kamu omukyalo yavudde n'agenda maaso okubanga ate ategeeza nti yazzemu okubanga ate azannya yafunye ku kangubanguba firimu n'abanga ate addamu okubanga azeetabamu ate nga y'obukyala amanyiddwa nga Florence Nampijja yayongedde okubanga ate akkaatiriza ensonga y'abantu ababuuza abakyala abatannazaalako nti ozaala ddi ofumbirwa ddi nti munnange balina ensonga zaabwe lwaki baluddewo ate ng'ensonga ezo ziruma nnyo so mulekerawo okubanga ate mbabuuza ebibuuzo ebifaanako bityo weewaawo omukaddeke kamu mu interview emoji yagenda maaso okubanga ate receiving oba akola n'omukulu amanyiddwa nga Josephat Segya wa Bukede TV abaana bamukwotinga bwe bali bamubuuza ku nsonga ya Diana Nabatanzi oba kyakolagana oba tebakolagana ebigambo bye bamukwotingako be bigambo bye yakozesa okuyita Diana Nabatanzi gwe yali ayitanga baaba ate ng'essaawa eno kati amuyita omuwala oyo okitegeera anaga takyali baaba ekitegeeza ddala kituufu baakola ki baayawukana awalala be bamukwotingira kwe kubanga munnange abuuza aba Bukede TV nti ebyo neno byatuukayo kwegamba nti birabika bituufu gye biri bwe bibanga ate neno byakola ki byatuukayo anyways ba social media in-laws bwe bagenze maaso okubanga ate bamukwata naye nga yavuddeyo mukadeke kamu n'agenda maaso okubanga ate ategeeza nti inspiration ye okubanga ate agenda mu acting oba mu kuzannya sinema yagijja wali ku mukyala amanyiddwa nga Ruth Kalibala y'omu ku abo bamusikiriza okubanga ate ayingira ekintu ky'ensike ya firimu so nga atagali ku mukyala amanyiddwa nga Fifi the Queen yasigaye okubanga omukyala ono ya relocate nze bw'atyo n'abeera nga ate addukira kawo mu ggwanga erya Canada jjukira nti ono yali yayingira omulimu gw'okubanga munange akwasaganyizaako bannayuganda okubanga bafuna visa zaabwe eri abadde nga bamuleega najjaawo ku Facebook nagana muyiga obugumiikiriza kati mwe abamanja visa mwe temumanyi kino ne kino bwe bityo naye nga akutte ku bantu abeerako ddala ne babeera nga ate munange bagenda nga bayitira mu ye okitegeera ekintu ekyo ng'akola nga agenti weewaawo awo omukyalo ono kigambibwa nti naye bw'atyo yamazeemu dda omusubi n'abaana ne babeera nga ate bagenda nti ate omwami Fablove mukulu Nsubuga mbu ye yasookayo so famire yonna nebeera nga bw'etyo yakoze ki yagenze baserebu baffe mpolampola bagenda bakola ki si mpolampola akikyale kati kasupidi kafuuse kanene kubanga munaye kasupidi ke bagenderako ko kagaziyeemuko bakagezzeemuko naye nga bwe kiba bwe kityo akongza munnange
Songa ate yo mukyala amanyiddwa nga Esther Mutesasira yasenga nnono eyali yakadde okuva we Canada naye nga kati akabanga kawerereddeko munange nga bali muno era nga bamubuuzaako bababuuzaako ku by'okuddayo n'agamba nti bali fifite tebali sure oba banaddayo oba tebaddeyo so ekyo bakyesigaliza n'agamba nti bakadde babe basinga okuba nga tebabitegeera weewaawo si ensonga endese olunaku olwaliro awo omukyala ono yalikaawo mu concert y'omukulu amanyiddwa nga Morris Kiriako hotel Serena Serena Hotel ya webali munange ne bagenda maaso kubanga ate bamubuuza ku nsonga ze zokubanga ate datinga oba abeerayo n'omwagalwa naga nti munange ye interest agina mu black American guys okitegeera abo bakaddugala abasangibwa mu United States of America so talina suubirya kubanga datinga musajja muna Uganda okusinzira ku ye ng'omuntu byakola ki byayagala awulire kyakola ki kyayagala kino nno kyagenze maaso okubanga ate kikuba wala banna Uganda kubanga yagasseeko n'ebintu nga ayagala omusajja ng'alina ssente nga yakolamu so tasuubira nti oba oliawo muna Uganda gy'ali anaamusanyusa mu mbeera efaanako bwetyo kyakubye wala banna Uganda baatoko musso mugambo baatawukidde mwana muwala ono kibatayogedde nga kiriyo nti naffe basajja ba Uganda tetukwagala simanyi oyagala kukwata naye kubulya mama wo bw'ogamba nti oyagala basajja banna Uganda kitegeeza olayika oyagala kukwata kubulya mama wo simanya biki benji bye bamwogeredde naye nga ye kyeyogedde yakoze kye yakyogedde songa ate era ku lunaku lwe lumu olwaliyo concert y'omukulu amanyiddwa nga Morris Kiriako olunaku lwe twabeererako ne show y'omukulu amanyiddwa nga Jostede wabula nga ku show eno omukulu amanyiddwa nga Mr. Henry yali yeeyamajjukira before the show these two were having an interview omukulu amanyiddwa nga Mr. Henry ne yeeyama okubaayo ku show eyo era nga ajja kubeera MC okitegeera weewaawo munange show yaggwanga omukulu talabiseeko ekintu ekitaasanyusa Jostede era nga yagenda maaso okubanga ate apostinga naga nti Mr. Henry njagala ompe ensonga lwaki tewazze ku concert yange ye Henry yalwawo ko kwanukula nenga yavuddeyo nabeera nga ate ayanukula namutegeeza nti munange nalwawo okulabika lwa nsonga nti nze ni musajja ali professional mu mulimu gwange kumba kubanga nzizeeyo nkimanyi nti oba oliawo waaliwo akabadiko okubanga ate nkubibwa omwenda bwe mwandinyimye microphone n'enswalira ku stage so n'olw'ensonga ezifaanako bwezityo nasalawo okubanga ate nsigala gyendi wadde nga nali neeyamye nti nja kubanga nkola ki mbeerawo Songa ate Jostede yessa TV emunga agenda maaso kubanga ate hagibwako interview yalaze obutali bumativu ne basponsa abamu abamusuubiza okubanga ate basponsalinga concert ye nti kyebe tebakituukiriza weewaawo agamba tekirina buzibu wadde tebatuukiriza asobola okubanga ate akifa bakula era nga agamba nti wadde ngaali omu nga talina sponsa erinnya liryokka lisobola okubanga ate likola ki likuba ekintu wali eri weewaawo gye buvuddeko I think it was yesterday but one omukyala amanyiddwa nga Mama Zuzu wena yagenda maaso okubanga ate munanga awaadika obubaka bwa anniversary yaabwe najjayo tufaananyi twabwe tuli n'ebebekulu nga bagenda maaso okubanga ate bagattibwa bangi mbadde nga muga nti bafumbo baawa nga tetwalaba ku mbaga munange bano bolaba bagattibwa mu bitibwana era nga munange anniversary yaabwe yabadde ya myaka 20 weewaawo yawandisiraga nti emyaka 20 twagenda maaso okubanga ate tuwanyisiganya ebirayiro tetwalina ssente tetwalina gawuni tetwayambala masuuti naye kyenkutegeeza nti twagenda mu maaso okubanga ate tugattibwa era tewali muntu yenna yali asobola kubanga ate atuyimiriza agava nti munange twatuuka ku Crane Chambers ssaawa zaalinga 7 ez'omutuntu bayisaawa 9 ffe twali bafumba abawedde emirimu agamba nti mwana gwe sisaawa nakuttotolera butya bwe nawulira bwe twatuuka ewaka mangu ddala bebekulu yatandikirawo okubanga ate ampita mukyala n'awatali nno nsonga okitegeera agamba nti emyaka 20 tutambudde ffenna era tukyali ffenna era ng'agamba nti obufumbo bwaffe mbunyumiddwa ge mazima matuufu mu kusookera ddala wasooka kubeera kyali wange ate oluvannyuma n'ofuuka omwami wange so kansabe oba kansubire tunasobola okubanga tusigala bwe tutyo tugende paka okitegeera buli mwaka oguyitawo nyongera okubanga ate nkitegeera nti nze ndi mukyala namukisa okubanga nafuuka mukyalawo gwe bebekulu era nga ndi wano okutegeeza nti munange mu buli mbeera wendi nnyo era nga nkwagala ebitsenkanika bwatyo bwe yagenda maaso kubanga ate tulaga munange ku mbaga yaabwe gye tutasobola kubanga ate tuliisaako maaso njukira abantu bangi badde bagibanja okitegeera
Kulna kuranyinyo yes bo abana Kenya okuli nameless ne mukyala wamanyiddwa nga Wahu nabo bwe bagina maso kubanga te ba celebrating anniversary yawe y'emyaka 18 wali mu bufumbo bw'edzu yes wabula nga te omukulu amanyiddwa nga Daddy Andre yavudde nagina maso kubanga te ategezeggwa nga Nina Rose bwatasobola kustandinga musically without him agamba nti ye yakola Nina Rose yawandiika Nina kyayimba ye waba tawandise Nina tasobola kubanga atakola ki akuba hit era ngagamba nti Nina mukyala mufufu Kamala era nga ali willing okubanga ate ayimira naye nga waza kikola kuva mabega wewe Lydia Jasmine hatusuubiza natugamba nti ke kaseera yesawa naye akole ki abaweyo ku concert bukyanga yingire ensike y'omuziki era nga bagambye nti mweteketeke omwaka ogujja 2024 ajja kubanga ate abafa bakula omuziki ye omukulu amanyiddwa nga DJ Nimrod yagenze maaso kubanga ate annyonnyolamu ku nsonga lwaki ebya MC Katu byatabukani batandika muyola yavaawo yabategeeza nti ye kisokera ddala mafatiso mabigibigi musajja munene bwe mutomerera awo n'agwa n'atadda ngulu kuweeti ye okitegeera so kwe kusalawo kubanga ate ebintu ebifaanako ebityakola ki abyetegula nga bukyali mu birthday yida era ngeno ya lunaku lwankya yassa ey'omukyala Cinderella baby ne omukyala amanyiddwa nga Shiba omukyala amanyiddwa nga Zahara Toto agenda kukola nga MC yessa w'omukyala amanyiddwa nga Shiba Yolo Festival wewewo aba social media in-laws bangi babadde batandise okubanga bamu emisumaali nga bamugamba ngabwe yesiba kwani ku Shiba yeteekawo abesibako biki ono kimuwaliriza okubanga ate agende yonanoonye obufaananyi bwabwe obukadde nga bali bonna yes nagenda maaso okubanga ate abupostinga nga alina Shiba ate wano nga bali basatu Cindy Shiba nani ne Zahara Toto naga nti banange fe tuvudde wala tulwanye entalo twalabagana dasi twakeraba bondabanga nsanyukira wamu n'abantu bano bane Shiba tekitegeeza nti ndi besibako bwesibi mbamanyi kuva mabega kubanga otunula obufaananyi buno bakyali bato baali bakyali bato kitegera bwatyo n'ategeeza nti fe twazirwana daso naga nti abakyala bano bombi mbagala era sibalinaako buzibu bonna bakyali bange wabulanga byonna neebazaamu Shiba akensusa okubanga ate yampadde omukisa guno okubanga mbeera MC we ku mukolo ogugenda okubanga ate gukwajja olunaku olw'enkya awo nga tuvuddewo zo empaka z'aba Miss Uganda balito ones zawedde dda era nga wenjogera omukyala amanyiddwa nga Aya Rahim Muhammad yagenze mu maaso okubanga ate anywa mu banne akendo mu mpaka zino oyo no yagobereddwako omuto amanyiddwa nga Denise Sekamate ate nga namba 3 yamanyiddwa nga Etana Kemikazi yesa wewawo bannayuganda kino kyabaleeteddemukko oluvuvumo nga bagamba yiyi ono yawangudde nga alinga atali munnayuganda bannayuganda nga tujogeddwa bannayuganda tuli kuki ne boogera ebingi awo mu comment section naye nga kyoyina omanya omuntu kasita abeera n'obutuuze bw'ensi eyo kiba kikola ki kimumala bumaze okuba nga ate ensi ebanga yiye oba ontegedde so awo nno we basinzidde okubanga munange omukyalo oyo bakola ki bamuwa engule ya Little Miss Uganda. Ate yo mukyala amanyiddwa nga Selena Gomez yasanga ali wamu n'omukulu amanyiddwa nga Rema okuva mu ggwanga erya Nigeria oluyimba lwabwe lumanyiddwa nga Calm Down lwabawangulidde award eya Best Afrobeats wali eri mu VMA yes era nga munange basookedde okuba nga tebagiwangulamu eyo category ate nga mukadde ke kamu Rema yegasse ku mukulu amanyiddwa nga Wizkid okubeera ate munange omu Africa owokubiri okubanga awangulamu MTV Video Music Awards so bwekiti bwekiri naye nga waliwo omukulu munange mu ggwanga erya Kenya yeefaananyiriza n'omukulu amanyiddwa nga Ruga yesa ono kigambibwa nti abadde nga akubisa posters n'atimba bivulu ku bivulu kivulu ku kivulu wano Ruga jajja agenda kuyimba n'agenda munaye n'abeera nga atakola ki akifa bakulira ddala bulungi abantu ne batabuuka weewaawo bamaze ne bakola ki ne babuuka naye nga bwe babuukidde nga kiri kikeerezi ng'omyayi yeekoledde ensimbi eziwerako ddala n'abavadde bakola ki bamukwasa ganyanga yo omukulu amanyiddwa nga Ruga yakyaziddwako n'abuzibwa ku nsonga ezo omukulu ono kyakola okwawukanako n'abayimbi abalala babeera banyiiga baagala kuba simanya copyright bikoze bitya ayimba ati ennyimba zange watali kusaayo no n'erinnya lyange munnange ono ye yakisanyukiddemu n'agamba nti bambi kisanyusa okulaba nti waliyo omuntu wabweru eyo agezaako okuba nga ate anoonya ekyokulya mu ngeri efaananako bwetyo kasita aba nga takoze ki tabbye era naye kimuwa amaanyi nti oba oli awo wabweru eyo eri abakola ki abamutegeerera abamwagala ennyo atera ba inspiringa
Ate yo mkramanyiddwa nga Robert Kyagulanyi Ssentamu yesa okumusembyayo kabadde kako jo ono yagenze maaso kubanga ate asekera omkramanyiddwa nga Fred Enanga ku nsonga y'okubanga ate abategeeza nti enkuŋŋaana zaabwe ez'okubanga ate batalaga amawanga mu disitulikiti ez'enjawulo ziteekeddwako envumbo. Ono yagenze maaso kubanga ate abategeeza nti poliisi si yeyina olukusa okubanga ate ebakomya era bw'atyo n'abakakasa nti baakugenda mu maaso n'enkuŋŋaana zino awatali wadde okuzikiza. Omusumba amanyiddwa nga Mondo yavuddeyo n'obubaka era ng'obubaka buno alaga nti abwolekeza ab'oludda oluvuganya gavumenti yagaye tajja kwatula mannya naye nga obviously obubaka gwabwereza oba naye bw'owulira otegeera wa gye bulaga. Naye nga abamu ku bantu ng'omukulu blog amanyiddwa nga Kakensa. Yes, Kakensa yategeezezza omukulu amanyiddwa nga Pastor Mondo nti bw'obanga owulira oyagala kudda Uganda leka kubanga ate bwekwata ku bisubi okitegeera yiiyo engeri endala gy'oyinza okubanga ate okola ki odde Uganda. Jjukira nti omukulu ono yava Uganda ng'alina emiswiba gye egitaggwa bulungi, so ngenda kubanga ate mubalekerako naye nga sinaba kubanga mbalekerako omukulu oyo waliwo omukyala amanyiddwa nga Nabwami Hanisha yesse mazaalibwa ge era nga munage mami we amanyiddwa nga Mariam Wabobi agamba nti munange akwagala ebitsenkanika era nga akwagaliza amazaalibwa amalungi era amasofu okukamala atakuumira mpera asigale ng'abankumire naye abasoga baatabuse baatabukidde omuntu akwata ku ine bantu ise bantu gwe yabalaze bakoba ati bana mutandika mutya tibenda idogo. Anyways, kambere ng'ate mberekereza for now atakuumira mpera bankumire. Mbalamusiza mwenna abana Uganda ne baganda bange mwenna gye muli mawanga gye muwangalira n'abali eka. Nina ekirowoozo kye njagala okuwaayo eri mikwano gyange eri bannaffe n'eri abantu abalowooza nti baagala kulembera Uganda nga temunaba kujja bannaffe okulowooza nti twagala kutwala Uganda. Nsaba abakulembeze b'opposition sogenda kumenya linnya mulekera okuvuma abakulembeze bannammwe kye mulwanirira nabo kye baagala oba kye balina. Kati bw'oba oli mukulembeze nojja ng'ovuma nojja ng'owemmula nojja ng'okola ebintu effujjo lifaananako bwe riti abantu beeraliikirira bagamba nti bantu bakika ki bano betwagala batufuge. Mbadde ndi wano mu ofiisi nimpulira ebigambo nimpulira nga mpoddemu amaanyi. Musemu bannammwe ekitiibwa. Muntu tomuvuma n'omugamba kino kitabani kye ebyo no byogera kino kitabani kye waliwo n'ekitabani ekyo mikwano gyakyo. Ekitabani ekyo ky'ovuma kiina baluganda, kitabani ekyo ky'ovuma kiina abaganda baakyo, kitabani ekyo ky'ovuma kirina abantu baakyo abakyagala. Mbadde nkusaba nti akuwandikira speech akuyambe akutakuteeramu bigambo bivuma biwemula. Mmanyi nti oli candidate omulungi era asobola naye ekigambo kiri ky'okuvuma tukize ebbali. Bwe nsirika mba sikyali mukulembeze mu Uganda era siba munnauganda, ndi munnauganda ku mutima ne ku musaayi. Si nsonga gye tuwangaalira tusigala tuli bannayuganda. Kekaloozo kaffe k'olunaku lwaleero nti munnaffe togenda ng'ovuma abantu bano abasinga nno waliwo kye bakusinga kyotonaba kumanya amaanyi tegali mu bantu abo ate oba oli abantu baze kulaba omuyimbi so si mukulembeze. Ekyo njagala mukyawule waliwo abajja okulaba omuyimbi nga tebaze kulaba ayagala okubakulembera nga badde baludde okuliira ku rhythm baludde ku nnongoyo kuliira ku nnyimba zo naye saagadde kumensioninga linnya kubanga nze nkwagala ate nkusaama ekitiibwa ate nze nkusabira Katonda bw'abanga asiiminga akuwadde obuwanguzi nkwegayiridde beera n'example wadde weekumye ebbanga lyonna nga toyogera bigambo bifaananako bwe bityo. Mukama akuume ssebo, nkusaama ekitiibwa, Mukama akuwangaze. Babayi. Mujje bale basoga banange muna tutera kuvuwayo ku nsonga diti tebampuliranga nako nga njogera lusoga ku apwe. Aye ndi kuvuwayo olwa abantu abali kujja mu maiso nga bakoba ine bantu manya tiimu soga manya nyonyo manya kikoze kitya omwana musoga omwana nasoma naye ku Uganda Matters University tituli kitolawo nti ni ine bantu ni ise bantu yavugayo ya mupostinga the unveiling of her highness ine bantu Mutesi Jovia tituli kitolawo munna
Nekyo. I am not. She's too pretty to be a musoga. Look at me. Look at me properly. Huh? I want to mama to see namuna titole chitola wa. No yo inebanto mutes jovia. Thank you. Tituja na sazamu. Necho. I am jamu to sina. Omwana noyo. Obulungi wemala. Imo mwamubo inena mugomesi. Ife tuamubona bona ira mutugoyo ngafiga neyo. Emala yo. Mwatumala ku idembe. Mwakola muna. Mwaze balonda imwe. Timoniza na kuniza muna. Aya noyo. Ina bantu. Mutesi. Jovia. Omusoga. Aya muniza. Aya nga nebyo muna. Yaguno gunyabo niwo gukaire niwo okola againo watandika otya okutandika otegerera abasoga yasamirire oti bali amuntegetedi niwo okola oguto tivaina kuvetia tia Chaya samirira ebiganda mwabachi abaganda mwabachi yerwacho yendo kwengiza mu nsonga da busoga mulalo niwo muzala kibone ebino kale walingira wabona ebintu kale mubona mukazi lukuru yesigala mu byeyo byo kubebyeyo byo ebyabusoga bivwemu akutu asamira yasamira waneno niwo muzala bamwana wa dadao mwana wasengao motandiko tumaniro mu musoga fa kubyabuganda byabusoga bitulekere ebyabusoga tibe kugema twesoni wire ilala muganda noko tyalimo oluki alunyakole mweto nti muganda kale mweto nti muganda loze memuli ababi nabasoga babi yasama bakola bulolo Bagereka w'abasoga twamulabye naye ekibuuzo kiri nti oyo omukyala musoga oyo omukyala iwe wobunindo gwakugenda oti gutole gwa girisi ife tukimanyi endwadde yamwe tugimanyi endwaire yamwe tugidi timwenda kubasinga otwaire mukazi mulungi omutaire ku gupeji go oli kumwetimba kwenda na kumusiiga bubi mubalalo nigo gamuzaalayo bana lwaki timwewumuza oguyindo gukuwongola iro timyala je na kivuba tyamisa wansi akamansa nkali tojja kujango okamansa ku buli omu okitegeere mukwano ife endwaire yamwe tugidi nti ife abasoga tubasinga ate tubasinga obulungi kati awo muida kulwana muve mujja kufa ekyo tubasinga obulungi bo babutuwa sabana mwatagenze mu video eno idoti yabairewo nabaire ngandi bize ino nakubanda kumwira mulero aye bambi mulabye nokuba nenugu so kati obunindo je bagukolesa jale memalo geme nabagereka omutimbe ku kipeji kyo owulire bakuwotyamisa olugezigezi jo wabula Ala si musoga oyo omukyala alimu olulaalo waliyo omusoga alina ennyindo ng'ey'abalaalo Kaka twesekere oba enindo nedibaditya iwe oba oyina enindo yo ekuli oti kiguna gyobe webeere nayo ife edo needa ife mumugume n'enindo daimwe guma n'oguyindo gwo wamana ongera okukongratulatinga abasoga banange ife twafuna ekula tuli kutambula busoga eri kujja mu maiso abantu aba negative najaga katonda mu igulu tubaveeko nongera okubaidukizanga enaku mwezi 13 ena mungalo iganga je tuli ku matrikira gese abantu kyabazinga abantu mubaleka abo baleka bona balina ebizibu ebimala ife busoga tuli kujja kulwa katonda nensi yanga baba ise abantu kyabazinga wabusoga funvu ebyanda n'ebyanda obukadege bufu Abagereka w'abasoga twamulabye naye ekibuuzo kiri nti oyo omukyala musoga oyo omukyala nyo kyatenga oguyindo tukibere kyambidi bako abasoga babi tukufaanana wayenza kufaanana okola ekiyindo kitani kyambidi